Ekano mu ggwanga ki Uganda Law Society kyalangiridde nga bannamateeka okutandika n'olwaleero bwe bagenda okussa wansi ebikola nga balaga obutali bumativu n'ebikola bye bayise eby'okutyobola enfuga y'amateeka. Tandika n'essaawa eno tubasabye bonna baggalewo ofiisi zaabwe zilo faamu mwe bakola baddeyo ewaka naye balina okuwandikira abaklayati baabwe babanyonyole oba abantu baabwe bawuliriza babanyonyole lwaki tusazeewo okussa ebikola wansi, tusazeewo okwekalakaasa nti nabo kiyambako tugezaako okulwanira eddembe ly'obuntu n'enfuga y'amateeka mu bino byalangiriddwa Anthony Asiimwe amyuka pulezidenti w'ekibiina kino eky'abannamateeka na bwekityo olwaleero emisango mingi egibadde egy'okuwulirwa gifundikidde gyongezeddwayo era nga tusobodde okutuukako mu kkooti okubadde yeekanyanya kkooti ya Buganda Road, KCCA n'endala ng'emirimu misanyalavu. Abantu abadde bagenza okufuna obuweereza mu kkooti zino basanze akaseera akazibu nga baliko bye basabye. Tukedde ku kkooti e Kanyanya kulaba nga tuwulira judgment y'omusango gubawa gavumenti bwewabira Akileo Kivumbi, Edmundre n'abalala naye kkooti tesobodde ku proceedinga olw'okubeera nti nolwaleero baddewo okwekalakaasa kw'aba lawyers. Omulamuzi azze n'abasajja bwa gavumenti bazze bo ne balooka batuwa adjournment. Ye Anthony Asiimwe nga bwe yasuubizza okutambuza mu lunaku lwaleero bw'ati alumazeeko ng'asisinkana abantu ab'enjawulo nga bw'abalambika ku nsonga z'amateeka era ng'asookeddwa munnamateeka era omulwanizi w'eddembe ly'obuntu Ladislas Kizerwa Kafuuzi era ng'ono alaze obwennyamivu olw'ebigenda mu maaso mu ggwanga. Omuntu omutwala otya mu kkooti n'omuvunaana omusango okitandika otya ogenda w'omulamuzi n'ogamba gundi ankoze kino na kino omulamuzi ebintu ebyo nabiteeka mu buwandiike kakati nabitadde mu buwandiike then poliisi ne bamuwa warrant ne bagenda baleeta omuntu oyo then ne bagulawo fayiro kakati ekizibu kye tulina nti abantu bakwatibwa awatali warrant. Lwakafuuzi ayagala Paalamenti ekyuse mu mbaga y'amateeka ng'agamba nti omulimu gwa bannamateeka guserebye mu kadde kano era ng'asabye essiga eddamuzi obuteesamba bannamateeka mu nsonga zaabwe. Bannayuganda bonna abasabye okusitukiramu bwe gutuuka ku ky'okulwanyisa ebikolwa ebirinyirira eddembe ly'obuntu. Anthony Asiimwe alina obwennyamivu bw'ayolekezza essiga eddamuzi ng'agamba nti bazze baliwandiikira ku bitagenda bulungi. Kikyakyogerako ensonga eno etandise ogenda mu maaso okuba nga ebiragiro bya kkooti batandise obityoboola misanatuku ate ne ba officers ba kkooti nga balooya batandise otuwamba batandise otukwata nga batulanga kukola mirimu gyaffe naye kitweraliikiriza nnyo era kyennyamiza okubanga essiga eddamuzi terinavaayo era tukyakuba omulanga nga tubayita ebbala ze twawandiika tebazaanukula meetings zetusaba tebakola ki tebazituwa wabula balaga nti bagenda mu maaso buli kimu kiryoke buli muki balinga balaga ekifaananyi nti embeera eri bulungi nga bulijjo so ng'ate kikyamu nnyo tukivumirira era tusaba era tukyabasaba baveeyo naye era twagambye bannaffe. Ono kyokka alina essuubi nti ekyokuggalawo yafeesi zaabwe kabonero akagenda okuleetawo obwenkanya ng'era asanyukidde ekyakuliddwa bannamateeka ab'ebweru okuvaayo ku bitagenda bulungi. N'olaba nga ebitongole ebirimu zikomite oba n'ebitongole ebirala birimu bivaayo naddala ng'abantu batuusizayo kwemulugunya era kyansanyusa nnyo okulaba nga waliwo abantu abamu abatandise okuwandiika nga balooya bava mu European countries n'abalala okuvaayo okulaga obutali bumativu n'okuwandikira pulezidenti wano nti bye mukola ku nsonga eno eya Lukwago bikyamu. Mwalabye East Africa Law Society nga bawandiika twali nabo wano kwolwo bajja wano. Tulabye ebitongole bya biri international nga bavaayo ne bawandiika ku lw'ensonga nti bamanyi nti waliwo amateeka gatufuga ge twasaako ne bannamateeka abalala baliko eboogedde mu ggwanga ng'ate ebitongole ebivunaanyizibwa okubeera nti birwanyisa n'okukoma ku kino byebimu byennyini ebyetabye mu kubeera nti bikola okutulugunya okwo n'okunyigiriza eddembe ly'abantu n'okutwaliza wamu. Ate ekyenjawulo ku mulundi guno nti ne bannaffe bennyini bannamateeka abatera okubeera nga balabikira ku ludda olulwanirira abo abatulugunyizibwa ate nabo ekitimba kyabayooleddemu so olaba okaabira mu bikire ate oyo aba akufiiridde mu ngalo. Engage down tools nga bannamateeka tetwapiaringa mu courts ne offices zaffe tuziggalewo so that tubeere in harmony ne strike yaffe okulaga nti torture
abanamateeka gye bayitamu mu courtrooms eino funa the end. So ffe ng'abanamateeka we obey and we follow international instruments. Kimuli